mbeera ez'ennaku naye tubeebaza obutasunga famire eno. Tusaasidde nnyo abafamire ey'omugenzi Kabala nno, era tubeebaza olw'okubeera obumu, kubanga bakadde baffe baagenda dda ate nga bagamba ezivaamu abakulu zangaala. Naye tubeebaza bassebo ne bannyabo, kuba kati muli basajja bakulu. Mwami Kimera, Mwami Kiyimba, Dawula, Kimbugwe, Balanda, Kizza n'abalala. Mukuume obumu, amaka gano gasobole okugenda mu maaso. Ffe ng'ekitundu abakulembeze tetubalinaako buzibu bwonna, tukolagana bulungi, era enkolagana eyo yereese n'abatuuze abangi ennyo nga bwemubalaba wano. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo. Ekintu ky'otazze nakyo, oba olina ky'olonze wano kirangire wano ku muzindaalo bakiwe nannyirikyo, naye k'okwatibwa nakyo ate ogenda kuvunaanibwa oyisibwa bubi. Ebyokwerinda birungi, abaleeya ne yunifoomu we bali, n'olwekyo teweetaatala. Twagala ofulume nga bwazze tokwatiddwako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubagaliza olugendo olungi nga muddayo. Ssaabasajja Kabaka awabaale. Tweyanzeke bassebo ne bannyabo, buli chairman w'ekitundu kino. Mukkirize nga tuli bikira ebisana muno, tusabe abaana bano abali mu byuma bitutwale mu mbeera efaanana bwetyo, naye nga tukamuliza n'abagabula twambeeramu kubanga obudde twagala okukwata. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.